Omubiri gwa mugenzi Lawrence Kakoza yafiira mu Gakirira gye yali agenze ku honeymoon ne mukyala we n'abaana ng'agiddwa mu disitulikiti y'e Kapchorwa mu kiro ekikesezza olwaleero ne gutwalibwa emmengo okukolebwako. Ku nkya gujjiddwawo okutwalibwa eggolo mu disitulikiti y'Empigi abakungubazi gye bakuŋŋaanidde okuva ku lunaku olw'eggulo okukubako eriiso evvannyuma. Ise kulemeddwamu Ssaabasumba Augustine Kasujja nga yambibwako bwanamukulu w'ekigo ky'e Kankobe Reverend Father Richard Kakoma ng'omugenzi amwogeddeko ng'abadde n'okwagala okwenjawulo eri abakadde bamuzaala n'abantu n'akubiriza abantu okumulabirako. Bitwaliriza oli n'akwatibwa ne munno obujja, omulala n'amubba n'okumubba ebintu bye, omulala n'amubuzaabuza bwe bityo, naye ekikulu kwagalana. Twebaze nno Omukama kubanga omukristo ono atulaze ekifaananyi ekyo ekyokwagala wamu n'amaka ge gonna galese emabega. Ku ddala era tumanyi famire bwesigadde kuba abadde mukunzi ate omukumukumi nga mu bantu ab'Oluganda ng'akyayogera tukiwulira ng'akyayogera tukiwa ekitiibwa. Ne bamulekwa beewuunyisizza abakungubazi olw'obugumu bwe boolesezza nga bategeeza nti omugenzi abadde tayagala kulaba abantu nga bakaaba. It was all unfortunate and we weren't expecting any of it to happen. And I want to thank Mr. Kent who sent everyone to look at the body immediately. We need to make sure that everything else is going to be okay. And we know this is very unfortunate, but we have to push through with this. Namwandu agumizza abakadde n'abantu b'ekitundu nti bakutwala mu maaso enteekateeka za bba. Kakoza abadde muntu nga mugumu, abadde tayagala kulaba nnyo bantu bakaaba kuba mumumanyi mwenna abadde mwami musanyufu. Abasinga n'oluggyako ndaba mugambe ye omukyala ng'ono nga takaaba naye mwami Kakoza abadde tayagala nnyo bantu bakaaba. Tebaagala kuwulira sitoole bino byonna azze wano n'okuba ebito ogera okulaba ng'abantu bonna bakungubaga bukungubazi. N'olw'ensonga eyo Mukama bwe yasalawo amutuweeko akaseera katono nnyo naye tufunemu ekyokuyiga kuba ffenna sirowooza tulina omukwano Kakoza gw'abadde alina. Ne John Bosco yali besimaani kwa Kakoza ayogedde ku bajjajjaawe era ng'asiimye Ssaabasumba olw'okubabeererawo. Obudde baalimu baali bakawungeezi bo balaba amazzi nga balaba gateese naye amazzi nga gadduka ku sipiidi. Bwe yalaba omwana ng'aleekaanira mu mazzi ng'asaba obuyambi n'ayagala agende ataase we yagwa wali wawanvu bambi. Nti Sserunjo gye yavudde ku lwa maama w'omugenzi Nnaalongo Jane Nahirya naye yeebazizza abakungubazi olw'obutabalekerera mu mbeera eno. Tusiima Mukama ku lwa bulamu bwa Lawrence bwamuwadde mu nsi eno. Tukkirize Katonda nti yakiganyizza. Tewaliwo kijja nga Mukama takiganyizza. Tukkiriza Katonda yatuwa Lawrence era yatutte Lawrence. Badde oganzika emuli ku ssanduuko y'omugenzi n'oluvannyuma n'agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.